kitaffe mulungi jangu oyogere gye tuli gwe nannyini buyinza kona ku mitima gyaffe kwa Kristo mukama waffe. Omwaka guno okuva we twali tugendera mu meeting kumpi n'okutuusa kati njagala okumaliriza omwaka mbadde ngamba banaye bezera mu mmotoka nti itinerary yange olwaleero lungi kubeeki oluk'omutwe ngimalira Makerere nga olutalo lwe mbadde ngezaako okuviira ddala mu myezi egyo bw'ona oba obadde ompuliriza ogoberera ku mikutu gyammwe n'ebirala owulira ebintu byemu byenzeramu. Mbiddamu ffe mu byeddiini tugamba repetition is emphasis. Repetition is what? Emphasis. Emphasis gye mbadde nayo all through yakukula kwa kanisa, church growth. Ekkanisa erina okukola ki bannaye? Okukula. N'olwekyo olwaleero luno era sigenda kwawukana ne bw'oba wawulira dda gwe beera wano. Gwe abadde tawuliranga wulira kati. Ekkanisa esaanidde okugira ki bannaye? Okukula. Era nga buli nnaku mbadde ngezaako okuyimba oluyimba olutegeeza nti ekkanisa yasooka gye njagala kuba yalinga ekola ki? Ekula. Buli lunaku nga yeeyongerako. Nyweza kiri tiyatandikwa banafu 10 bameka nga basajja 12 ebyembi nga tebasomanga ggwe. Mwalimu abasoma kwate mwalimu abawooza. Uniform beeyongerako oba bakendeera. Abali trained beeyongerako oba bakendeera. Gwe omukulembeze w'abakyala baabakuwa beeyongerako obungi fine. Beeyongerako mu kugula uniform. Beeyongerako mu kumanya. Katonda asuubira kanisa kubanga ekola etya? Ekula. Ne begaba maka Katonda agasuubira kukola ki? Kukula. Ne baba muvubuka era bw'oba wano mu kanisa nga oli awo tonnawasa otutawaanya soyina nnyo musango munene naye otumenya. Kubanga otumenya ffe tulabanga atagira ki? Atakula. Kiki tukula? Ate nga tulaba abantu abatambula wano abangi netubasabira naye nga gwe tubasabira naye ali awo. Tokula. Growth. Neba mbyansimbi. Twagala omuntu ng'akola atya? Ng'akula. Nsi mba wakuba mukazi nga ndi wakufumbirwa wakwala mbagamba bulijjo nina abantu babiri be nandifumbiddwa naye nga tebalina byenjagala nga bibulako obubuzi. Nsobola okufumbira omuntu nga si mugagga kasa mulaba ne potential ey'okufuna. Si muki? Si mugagga kubanga obugagga tebabuzaala nabwo bakola buki? Eri abaavu kubanga tebafunanga kubeera na obwongo tebunaba kunyenyezebwako. Omulala atandinnemye kusoma n'okusoma bakusoma. Nze nsikanya abantu bangi betwali abatandika okubeera mikwano gyange nga bali mu P7 n'omusanga nga ali mu kanisa nga wa P7 kati balina senior 6 balina mabaluwa kubanga bino basoma bisome eriyo ebitakyuka byebyo biveeko. Ne bw'osaba Katonda eggwanga ly'omuntu terigenda kukyuka lisigala lyeryo. Oluusi ne sayizi zigaana. Omumpi ne bw'osaba ennyo tayinza kuwanvuwa. Ate bwawanvuwa aba takyali balo kubanga si gwafumbirwa. Naye bino ebirala bikyuka. Ekkanisa eno yakyuka from 12 to 120. Bameka baagala ekkanisa efaanana bw'etyo ng'ekula. Ebitundu by'ekumi singa kati yeeyongerako mu mpa yaayo singa osomye olukalala. Ye by the way gwe wennyini nze ng'omuntu singa azeeka n'empandiika gwe ddeyo kaweebalemu obale ebitundu bye obale sente ze wawa mu January, February, March okula oba
ekkanisa yali ekula. Soma essula 2 olwana mu olumu 2 ana mu lumu ana mu lumu agamba awo abakkiriza ekigambo kye babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000 ekula ddala. mungoberera Ewaawo twatandise ne bameka 12 tugenze ku bameka 12 tugenze ku bameka 3,000. mpozi eno ekkanisa sebo taata wazimbye abameka eno yomeka ababatizibwa ku luli muno tebajjamu, ababatizibwa mu nnaku muno tebagiraki tebajjamu. Ate nno kankutegeeze ssebo bisase ebyo byeyogera ate nabyo kankungereyo tebajjamu in a sense, kubanga ye omusajja omuyudaaya bwaga nti babatizibwa abantu 3,000 aba abaze bantu. Ono ayagala kungoba ku kituuti kirwa kino kyengenda okwogera naye kagume nkyogere. Omuyudaaya kyayita abantu basajja ate nga bonna basusiza emyaka 3. Mumwenda abali wano abavubuka mwena abalina 29 n'ekitundu mubalibwa mu bakazi n'abaana. Ate kineewuunyisa tewabangawo omulembe nga abasajja be bangi. Okuva lwe twabeerawo buli mulembe abakazi be baki ku visitingidde bakyabo bakyala mu kuziika baki mu lukiiko lw'ekyalo. Era juzi omusajja yayomba naga nti mukazi wange agenda ate mu lukiiko lw'ekyalo nga sitegedde. Kazi baveeko balina ebibiina byabwe nnyo. Kati abasajja 3,000 olowooza baali bamekabo kati nabana abalala bw'obaleeta. Juzi batuwa statistics I don't have it sibirina nnyo mu bwongo bwange naye bano abali professional babimanyi. Omuwendo gw'abantu ogusinga obungi age group abasinga obungi bali wakati w'emyaka emeka 17, 8, 9 biki ebyo. Namba eyo bagenda ogibala nga bangi okusinga mu ba myaka 7, 6. Mungambye nti wano tubeerawo 6 gyenva mu bato bampadde lipoota yaabwe baweza 10,000 ebyo. Ekyo kitegeeza ki nti omuwendo bwagamba 3,000 kati bw'obaza bw'ogattako abakazi n'ogattako n'abaana bali bameka olowooza waliwo omutwalo awo. Kanisa ekula. Soma essula ey'okuna olunyiro lw'okuna quick. Olwokuna agamba bw'ati agamba nti naye abamu bangi abaawulira ekigambo ne bakkiriza. Omuwendo ogw'abasajja ne baba nga5,000. Kati awo Oluganda tugenda kulutunuulira n'obwegendereza okoze bulungi anteredde ku kompyuta wano waggulu. Omuwendo ogw'abasajja ne guba 5. Ono akalabye ne bagubeera meka abadinkoni baabala ne bakoowa naye nga5 zakola ki zawera. Bw'oweza 5 oli mwagami gwali mutwalo kati tuli mu bameka olowooza gumu kitundu. Kanisa ekula ddala. Nabulagala eriruddawa nabulagala ekkanisa gye baita nabulagala baliwo abe nabulagala Nsumba Kiziza abo bagenzi bani bakidde bani nze nengende nabulagala nga nze mbuulira ewala nabuliranga na kw'FM mukadde mmere wali ogibuuliriddeko kazindalo buwenyeenya ne kavaawo. Twalinga tusula wea Babasamaliya tebaliwo bano abantu abakulu mwe n'abaludde wano nga ekyo kuteeka subi n'ogenda bwoti Kawaala exactly twasulanga Kawaala ntambuza bigere tebagala nakumperekera kanya abantu lwaki kubanga nze mbuulira ewala ne tubatizayo abantu ndowooza 26 munkubira amina bana nali ye 40 yange yasooka
yeso ate sajjanga mubuulizi najja kuyita bantu tuba tuseeka wala ne Kasumba musomesa tutuusa tujjamu ebintu akamotoka baketa ngo baka Suzuki kava kirekeeyo Musumba kajja tuba tujjamu ebintu tubitutika wali nagandi Kajoba nawo zinti bakuwe kidaala ne mugamba taata ekyandese kuyiga naga tonoyigira ku kikyo era nze basebo nze omu kubabuuliza atalabanga ku effort ndala okujjako eyange ngezo zirabanga si kiseetaaga kuziraba nnyo nenzikirira emmanga eyo abantu 26 twabuuliranga bwa muganda w'oyo mukyala Tamale walina muganda we Kibuuka mu maka ga Kibuuka awo mu Lujja myaka oba giri emekolooza singa tukula mu nkula eri kati njagala okumanya njagendayo ndabe ekkanisa eriyo yenkana ki nebatiza abambejja abo n'abalangira ne bakiyameni haleluya amina bameka bagandi kituufu babatizibwe kati ate ogenda otya mu ggulu komoni bajja ne batusesa ne bagati nwanirira muntu wa wansi kati ate omuntu wa wansi ategedde nti okubatiza kwakukola ki kati ate kuwa waggulu wategeera ki njagala kubategeeza ekkanisa eno nze njagala kubanga yaleeta ne baani nga temukiddamu yaleeta ne baani ewammwe yaleeta ani ne mukikaakyo kati gwoliyo gwe boosi kuli w'ekika ow'essiga ow'omutuba bino birabanga biri mayina kubanga tobyogerangako tobisomesanga gyokola ku mulimu you are insignificant mu lukiiko lw'offices tebafaayo ne babateesa ne baleeta walagi waabwe ate gwe okulira akakiiko ka pati naye nga gwe okulira ne walagi because tekibunanga eri kanisa najagala kyakola ki kyabuna nsomera 5:16 era bikolwa 5:16 agamba bw'ati nti era ebibiina ne bikuŋŋaananga nga biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi. Ebibiina bibamu abantu bameka? Bayitirivu. Abalina oluzungu egamba multitudes. Mwabadinkoni abali wano mwanike emikono abadinkoni abawano. Abadinkoni b'ekkanisa ziri balekeraawo okubala abantu. Kibava bagamba oli recording muliwo bameka? Multitude. When are we going to get the multitudes? When? Essimu eri nabeerayo nga balina moto mu kkanisa yaabwe ti ekkanisa ekola ye kkanisa ekula. Wow. Ekkanisa singa ebadde yakula mawanga gaffe agamu nabona oka Rwanda twagenda Rwanda gyoyo tetwagendayo talwakagwa nga n'amakanisa bagavaako balina bidaala tolina wooteka bantu 3,000 waliwo gye nakyadde ennaku ezo nembaga ndi kati ekkanisa kabonero akalaga nti mugenda kukula bagipima ku bantu baawo abaliraanyeewo ate nga nyimpi nga bo ne bagizimba ntonotono awo kakati bagenda kukula nga bakula balagawo. The church must grow. Ekkanisa yakula nereeta ebibiina dusome olumale bulungi 16 oyo agamba nti nga baleeta abalwadde ne baleeta n'abalwadde n'abaali babonyaabonyezebwa dayamooni abalina diamond wulira ekkanisa bwegenze mu society genda maaso ne bawonyezebwa wulira nga bonna. Ekkanisa evudde okumanya yakula ng'etambula n'egenda ne mu community n'ebiriyo ebizibu n'ebyaŋŋanga tugamba tutyawo. Amiina. Bameka baagala ekkanisa efaanana bwetyo
ekkanisa netemanyibwa naye bano bansanyusiza bennaakulabe mmwe mukoze bulungi kubanga tulina ki 7 seeded zone. Haleluya. Nagendako awantu amu nensula mu hoteeri yawo naye neŋŋamba nti nsuze wano ennaku ziwera masoogeddeko na muwala ono receptionist ne mugamba nti waayi lwaki tetugendako naawe ne tusaba naŋŋamba nti wa ne mugamba nti kanisa abazemezere naŋŋamba nti eri ludawa naŋŋamba nti muno mu kibuga mweri ne mugamba nti mweri naseka sigirabangako kasi bwaga ntagirabangako kitegeeza nti weeri ng'ate nga nze gye nali ngimanyi nga gye nali ndaga kitegeeza tennabuna tennakola ki tennabuna. Biki ebyayamba okubuna bwe mmala ebyo nga twesabira ono be yasomye ddamu osome mu bikolwa essuula eyo ey'okubiri olwanamu ebbiri. Bino bwe tubikola tujja ku ekkanisa ejja kubuna kuba mwagala mwagala ebune. Otandise olwanamu ebbiri tandikira ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kusa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba. Kaakati njagala kugamba waliwo ebintu ebimu ebikulemera obwereere. Ekkanisa ebyagikuza biri practical, we can do them. Mbategeeza bannange nze gye nasomerewo ffe light moto yaffe eriko ekigambo others can I will. Byangu nnyo agambye banyiikira mu kuyigirizibwa kw'abatume. Weewaawo abantu b'ekkanisa baali bamanyi ddala ng'abatume bakuŋŋaanya abantu mu makanisa ne mu maka gaabwe ne babayigiriza bayibuli ne babayigiriza obunnabbi ne baddamu ebibuuzo byabwe nga buli wa kkanisa w'omusanga alina ansa. Haleluya. Amiina. Buli wa kkanisa ali equipped spiritually, ali equipped biblically. The church cannot grow when we have a pastor here. Nga buli muntu yetaaga ekibuuzo ajja kujja eno ng'abalala tebali equipped, abamu tebalina na Bayibuli. Kale mwe nabalina Bayibuli muziwanike waggulu 1 2 3 wanika Bayibuli sigambye essimu kuba nange nina ku ssimu nga Bayibuli ntonotono mwanike tulabe. Saagala eva ku Matayo ate eri nekoma ku ky'Abaleevi. Nasanze omusajja newuunyiza ng'abulira ku luguudo ninjagala omugulira Bayibuli naye lwakuba omuntu yabadde antwala kkakka nga Bayibuli nvundu nnyo oba yabadde evanga ku ky'Abaleevi ng'ekoma ku Timoseewo. Abooluganda mubeere ne Bayibuli tusobole okuimpactinga public. And when you get the Bible, read that book. Get answers from the book, not from your brain. Gisome ng'eri mu lulimi lwo. Bw'oba oluzungu lwo lutonotono tosoma King James nkadde thou. Some New King James. Soma Good News. Soma Oluganda. Soma Olunyarwanda gyeri. Soma Olunyolo gye ziri. Tuzirina Luyira gye ziri. Teweekaka. Kati wano weyazze neyo oluzungu atagimanyi bigirimu naye yeekaka to impress the public. You are impressing who? Gisome gitegeere. Awo lwatuuka osanga omusajja ayigiriza ng'ensi yonna emukuŋŋaaniddeko mu luguudo naye nga bonna basiriikiridde. N'abagamba aleluya amiina. Navudde mu ggulu nga yakadda alinga bano balakeeri nga yakagira ki nga yakadda. Ng'omusajja wali omuyindi yanepankirako neyeyagala nensanyuka naye nemwagala nemugamba nti omusajja mutuufu twagenda ne mu sinema mwoyo twagala gulawo seminti ne bagamba tayinza kukuguza ssaawa zino akyali mu kusaba. Ne tugendawo ng'alina obuliro obwakakuba obutitititititi. Namwagala nnyo lwakubanga ekyasanyusa eddiini ye muki munywevu. Nakola akuba buliro bwe Katonda wali awo mu nsonda musajja mutonotono ali awo tula wabbali. Is
Is the world aware of your God? Abantu tebamanyi. Yafa namubuuza nti gwozinza otya okutunyumiza ebyafudde Magombe nga ne Lazaro teyabinyumya. Lazaro yatunyumizaako ebyafa Magombe? Abantu bamukuŋŋaanirako lwaki teyali tasobola kubyogera? Bayibuli ega nti abafu tebaliko kye bakola ki? Tebamanyi. Ate gwotunyumiza otya? Members, munyiikirire okuyiga Bayibuli. Muyige emisingi. Munyiikirire okusomesa abaana bammwe Bayibuli. Muzibagulire nga zikyaliwo nga tezinnaba kukyusibwakyusibwamu. Kati abantu beemanyiizizza amasimu n'ebirala ogutali musango nange ngikozesa naye gye tugikozesa for short term. Naye bwe maakola Bible study nina okubeera ne Bayibuli yennyini. Abala bazirina ne bazitereka balaba nkiri out fashioned okwata Bayibuli. Agambye ne banyiikira bano ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne banyiikira ne mu kusaba underline ne mu kukola ki bannaaye? Bannange mbeegayiridde twongezeeko ku prayer time. Mwongezeeko ku ki bannaaye? Prayer time. Mwami gwe yongezaako. Mwongezeeko mu maka gammwe. Amaka gabeeramu okusaba okwa ffenna, okwa public, okwa family altar. Waliwo lwe tusaba omwami n'omukyala. Naye yongezaako okusaba okukowe. Lwaki nkwongeza? Okusabira ensi, okusabira mukyala wange gy'akolera, okusabira abaana bange. Bassebo ng'Ekkanisa kambategeeze mu abakadde b'Ekkanisa, bwe mutasaba ennyo tuli mu kabi. Ensi etusiize eki? Omuwandiisi yagamba tosobola kutuula ku biiki ey'omusenyu ne butakukwata mabega. Era bw'osituka okola ki? Ekkanisa eno bwe mutasaba ennyo, as we do preaching, as we bring in new members, we are bringing in new ideologies. True or false? As we preach, bring in new members, bring new ideologies. Some of the newly baptized members in our church, baptized in January, by the end of this year, bajja kuba bafuuse abakadde b'amakanisa. Si mu butuufu, mu bukyamu bwakyo. No Bible study, no nurturing. Bantu bayingira bakola ki? Bafuluma. Nobody's business. Nasanyuse nnyo ku mukutu gwange bwe nalaba be Makerere nga bakuŋŋaanya ababatizibwa ne babakuŋŋaanya wano ne babasabira ne bagazira ne keeke ne basanyukako nabo. Ffe abalabirira Ekkanisa from a higher level tutya kubanga ebyetaagisa okukola okunyweza abantu bimeka bingi. Abantu bali mu mulembe ogwetaaga okusabira. Era nga ne twebuuza tunaaba n'Ekkanisa enkya. Twebaza bano mukadde Kajimu n'omukyala bafunye akakisa mu bukadde bwabwe balabye ku Kkanisa ng'ekyatambula bweti. Naye tukyeraliikirira. Ffe tetweraliikira naffe baana be tuzaala. Naye abazzukulu be tulabyeko bano. Abo bandijja mu church board nga bali mu mpale nnyimpi. Bandijja mu church board nga bali mu ki? Mu mpale nnyimpi nga bali mu bisandozi. Enkiiko bajja kuzijja wano zibeere mu woteeri eza church board. Ekkanisa wetambula olwaleero enoonya abagenyi abakulu ng'enoonya ssente, finance nzibu, naye nga balina ssente bakyamu babaleete mu makanisa olw'okwagala ssente. Wateekwa okubeerawo okusaba. Omusajja omu nakola kosi bagita issues in this day church. Naye mulimu ekibuuzo kitwali topic gye twamalako ekiseera. Can we pass on Adventism in the next generation? Can we pass? Bisase kati wandekere yatulekere ono. Naye ono abaana be
nabo banaatwala ekintu mu maaso, nabo banaayambala ng'obwa adiventi, nabo banaabeera mu kyaki ng'obwa adiventi. Ennaku ezo nakuŋŋanya abasumba bange ne mbaza ebbali ab'omu kkanisa emu ne mbagamba nti nasabire mu kkanisa mmwe naye simanyi kigenda kuddako. Kkanisa tekyayaniriza bantu, temanyi gye bava. Twafuna buno obubiina bwatukola bulungi, Yeremiya, Batulumaayo, ani olufuluma bonna ne bagenda mu Batulumaayo, ani and nobody cares about the bagenyi. Have seen churches where n'abasomesa Bible class nabo beetaaga kugenda mu Bible class, abakadde bazikoowa. Have seen omusenyu gutukutte to the level nti abantu bamanyidde nnyo sitting allowance. Era nagenda mu kanisa ne banziza ebbali, omulabirizi nga buze tulina ensonga zaffe ng'abakadde, kansubire bawano tebampite. Ne bangamba ssebo twatuddemu, naye lwaki temutukkiriza naffe ne tufunanga allowance buli lutuula nga tutuula nnyo wano ku bya kyaki. Kansubire mbadde temunaba kukitegeekako kiŋŋamba. Kanisa tunaagitwalayo tumalako tunaamalako ddala kituufu, tujje tubeere ku mbaga zammwe, tubeereko embaga eggwe. Oba tujja kutuuka awantu ng'oli bwe yagamba nti kansabe Musumba Kajoba nga bw'aliwo aggyeyo kaadi yamulese ku mbaga eno, nga ndowooza nti asa nga njirina jokingire nenjijje, naga nti kati mwenna abalina efaanana ng'ey'omusumba bwe tuyimba oluyimba luno nga mwe mufuluma, kubanga ebigenda okuddako temujja kubisobola. Abalala abazze okumeketa ssente bayingire batuule, omugagga yasasudde, tugenda kusula mu ngatto, ali ku muzindaalo, mbaga gyayogererako eriko n'abasumba, naye bonna balina kaadi eyo bakole batya? Awe tugenda wetugenda wakaluwa. Eno ekkanisa eyasooka yali ng'emaaninga Bible study, emaaninga fellowship, bakuŋŋaana ne bayimba ne basaba. Onyolwanamu luli lwabadde 42 buli muntu n'atya, ne bakola n'ebyamagero bingi. Awo njagala kumukawo bonna abakkiriza ne babeera wamu. Tugamba tutyawo? Amiina. Omwami nabbi ayogera ku nnyiri luno n'agamba bw'ati, putting away all differences, all desire for supremacy, they came together in Christian fellowship. Bano kye baakola mu kanisa eyasooka, bajjawo enjawukana zo ez'amawanga, ezo baasoma n'abataasoma, stratas zonna ne bazijjawo. Obubiina biina mu kanisa bubeerawo ne butandika. Kati tolaba kati tuli mu kiseera kya kulonda, simanyi beeni mwamaze okulonda, naye obubiina biina. Nze ndi wagundi, politics in church. Nali simanyi, nali nga politics ali ku bulabirizi eno, ffe gye tukolera ne ku bwa Ssaabalabirizi. Ntegedde leeti nti neeno nga balonda wansi, naye gwaka. Naye gukola ki? Gwaka. All difference, enjawukana zonna ne bazijjawo. Agambe bw'ati, ne baba nga bassa kimu mu bimeka. Wetegereze verse 44, nga bassa kimu mu biki? Bameka baagala ekkanisa nga abantu bassa kimu mu byonna. Gye njagala nange. Naye n'ogamba nti mukomawo olw'eggulo, bonna ne bagamba tujja kudda, naye yalanze n'atadda. Naye kiranze yennyini n'atagira ki? N'atadda. Olubuto lwali lulwo. Ekirala, singa ate twebuuzizza ku nnyina w'omuwala, toyinza kulooza nti omuwala yagenda n'agamba nnyina nti munaye Mukama yeebazibwe, olubuto luno nange byatutabukako n'omukadde.
Kade naye bambi mukadde yaŋŋamba nti gyenkoma okusirika gyakoma okumpa obuyambi. Olwo natandika okuyitaba. Baganda b'omuwala oyo tebakimanyi. Kati bwe tuba tulinayo eri abamanyi gye wazaala tetukyalina influence. Lumu nali ku sabbiiti ey'abagenyi awantu nga nnyingira bwe nti mu kasenge ne mufulwamu abawala babiri abanyirira naye ne babanfulwa nga tebabalingiza eno nga nze tebamumanyi ne babuuza kiki nagane noyo asabira wano muvuko gatwewunyisiza asabira wano kubanga bano bali basabasukulu bali bakomawo bannange nga zina kaliyo ki konze kaliyo kikabeera kaki kaliro nali sinabimanyanga kati wendi mukugu kyeva nnumba omuntu nono ekitegeeza amaanyi gaffe wadde nabuulira gasalibwako kaliyo kidansa ate yabadde mu sabaswat yabasukulu. Osiimibwa abantu wakola akaduuka ku kyalo ebyo bye bitawera edebe wagikuba tewera ekikopo tekiwera ekitunda kawo musenyi gwosomba gwotunda tebiwera mayinja tegawera buloka teziwera zotikka kamotokako. Bulungi okuva ekkanisa lyajja wano omusumba oyo era tufe twakola naye era ffe olaba tuzze wano ng'ayogera ero si naye nga bayogera ku musumba naye nga we musumba ate ffe tetumugiraki titumulina genda okutegeera nga gwe bayita omusumba ye mukadde waki naye ng'omusumkadde oyo yatulipulizentinga bulungi nnyo to the level nti abasajja bano n'ab'ekyalo baggwayo ne babeera ku mukolo gw'ekkanisa. Lumu nga tuteekateeka ekkanisa awantu katono tuteeketeeka abatali babatize omusajja namuga nti hanze siri wa kkanisa nga gwotegeka ekkanisa wano bulijjo nga omusajja wa kyalo naye ajja n'ayeera n'okwera ne lwe banaalima wajja n'alimawo kubanga ekkanisa bagisiima. Aleluya. Ekkanisa erina kusiimibwa eryoke ekule. Ekkanisa kasita bagyekokkola tejja kukola ki? Tejja kukula. Ate ekkanisa be baani? Kati bwe basiimibwa awaka ne basiimibwa abantu bonna ndekedde awo okusoma nsomera akagambo akasembayo. Agamba nti Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Tugambe tutya? Amiina. Ddamu osome nga bwe tesinamina affe komyawo akantu kaffe. Agamba nti Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Mbadde ninze kaluulu akawerako. Ani ayongera ku kkanisa? Mukama. Ani ayongera ku kkanisa? Mukama. Ani akuze ekkanisa? Mukama. Mukama ye nannyini kkanisa yagyekolerako naye akola bino ffe nga tumaze okukola biruwa biri ebya waggulu. Weewaawo. Nsaba Mukama atuyamba abantu b'e Makerere. Mukama ekkanisa ajja kugyongerako. Weewaawo. Mwetefutefu. Weewaawo. Ogwaffe gwakukola biri. Weewaawo. Ate biri si bizibu kubanga nabyo yabitukozesa. Weewaawo. Finally mbeegayirira mu Mukama waffe nga tukola ebyo byonna nga tukola ki? Kino siyinza butakikusomera kiri mu Bakolinso ekisooka essula 9 olunyiriri olusembayo 27. Soma mangu. Wuliriza nga tumaliriza Mukama ayongere ku kkanisa ekule. Olunyiriri olusembayo agamba bw'ati olusembayo. Agamba naye agamba nti naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga
mpozi nga mmaze okubuulira abalala mbaleese nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa. Aleluya. Bassebo mbeegayirira mu Mukama waffe, tukoze omulimu guno, tuleese abantu, kakasanga Mukama naawe akusiima. Weewaawo kanziremu omulimu guno gutumenya abamu mu lwadde lwa mulimu guno. Abamu kubo mwandibadde mwafuna emirimu mirala, abamu mwandibadde mwafumbirwa dda baagala batwala eri mu nsi bawera. Byonna baagaana n'okusikiza kitaawo ne jjajjaawo ne ssenga ebintu ne babikubikuwa kubanga baati ojja kwokya lubaale waabwe. Naye ate unfortunately n'otofaayo naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga, nina kyentya nga mmaze okubuulira abaki abalala mutyemwayi nempayo ssente ez'ebitundu by'ekkumi nenzimba ekkanisa nenkola ki nze nzekka nnemwata okubeera atagira ki. Nze njagala kubeera nga nsiimibwa Katonda. Abalina ekirowoozo ng'ekyo muwanikeeko mubalabeko, kusiimibwa Katonda kubanga bo abantu tubalimbye ekimala. Okimanyi nti abantu tubalimbye ekimala. Omusajja omu yagamba nti omuntu alina faces 3. We are 3 people in one. Ekisooka yoyo gwe ngenda njogerako nti ekyo kyendi, n'ekirala be bantu kye balowooza nti kyendi, naye n'ekyo kyendi kyennyini. Abantu boogedde obulungi bwabwe, bafubye okubwogerera, bafubye okubuwaana, bafubye okweraga bwe bali bannaddiini. Religiosity is not Christianity, naye nga bafuba religioni. Ekirala n'abantu ne bateebereza nti oyo olwokubanga musumba, kubanga mukadde, kubanga akola ku bulabirizi, kubanga kiki, ne balowooza kubanga ye mukulu waffe, kubanga yatwala mu kitongole. Ansa ebyo tusobola byonna obifeekinga, but we cannot fake what we are. We cannot fake what we are. How do we deal with our bodies and with our lives? Agandi nkifaako buli luki, buli lunaku. Mwe balina emibiri egibatawaanya. Omusajja bw'ayogera mu Luzungu aga, but I discipline my body and bring it into subjection. NKJV bwewandiika, NIV egamba I beat my body and make it my slave. I harden my body with blows and bring it under complete control. Nsaba Mukama nyambe mu bye nina controllinga, to control my desires, control my body, to control my thinking. Neme kubuulira balala ate mbeera atasiimibwa. Mala kusiima okutuuka mu bakabaka b'omuggulu. Buli awulira nti ekyo kyoyagala yimirira tusabe. Era wano njagala kutegeeza, bwe bayo n'atabatizibwanga naawe nga gy'oli wanika ku mukono, kankutegeeze tewali ngeri yonna gy'ogenda mu ggulu nga tobatizibwa. Ekyo kyakuyiiya buyiiya. Aga nti akkiriza n'abatizibwa alikola ki? Atakkiriza omusango oli mukola ki? Owedde naye nga ate omukisa weeguli. Bw'oba gy'oli eyo nga toli mubatize, gy'ali ngeri oyagala kubatizibwa, yiwuli omuwu gy'ali. Jangu na wano ate kati gonkyamudde, jangu wano, jangu wano. Osubwa otya eggulu? Ate gwe ne bw'osubwa eggulu, fe abaziisi tulikkirya. Abaziisi bano bonna bakambwe, balina ebitiiyo, balina ki omuyiko, balina amazzi, balina amayinja. N'abazinzi ku kyalo babayita ne bajja ne bakuzinga kakoma, ne bakuzinga ebbaasa, ne bakuzinga nga banyiga, mwongeremu kakoma, baasa, yisa wano. Tebafaayo bagwe chairman, bo bazinga buzinzi. Tebafaayo buli wa kitiibwa, bazinga buzinzi. Ate ffe abazinzi tetufaayo oba bakuziise mu lutobazi. Era ngenda neewuunya abasebo bali wana Makerere. Oluusi nafuwa n'agakola ne ganzigwamu. Ngenda nti abatubba ne babba ssente z'abantu n'eggwanga n'ekkanisa babbira ki? Tuyambye ensi okufuna, waliwo yaga nti ebimu bye tukola tuyamba musisi bw'alijja oyo nga Yesu ajja kufuna bizimbe binaagwa. Tuyambako buyambi.
Ayo we yandisere zono zetunyaze naawe zonyaze n'ebyokulupiza bena pepepe naawe okoledde buki. Abamu bafa tebaziridde kubanga azibba n'azikweka amanya g'omuntu omulala. Nali naafa naye nali naazirya. Nze neewuunya sinnaba kufuna yabbye anyirira. Balina obuzibu kubanga azirya mu nkukutu tasobola kunyirira. Abidde buki? Ate bw'azibba naye ne bazimubbako. Bino njogera kulinda bajja kubatizibwa mwe muntu isa kati. Enjala ketulumire wano. Mujje wano muyibirire wano nze ngibatize. Bassebo togaana mwe ababatizibwa edda. Kakasa nti onywezezza ekifo kyo. Money is useless. Ebitiibwa tebina makulu tebikka mu magombe. Wamma weebale gw'obadde ondwisa n'okundwisa. Eriyo omulala n'abali ebweru bonna Kasaba wakubatiza jangu wano. Zesifaayo Yesu ne bwe yandibadde omuntu yandize. Ate nze nakabuulirira emyaka mingi sikyayi enamba tekyakolako impression nze nkola bukozi mulimu. Kankutegeeze gwawulira ebigambo bino n'otokkiriza bubaka bonna nga tuli mubatize ngukakasa olina kakisa tulina lwankya olina lwaleero. Naye naawe yabatizibwa edda ng'ogalangattana n'obukumpanya n'obulabbayi n'ebintu ebirala n'obwenzinzi byonna biri useless. Gwe mbulire yabifunamu n'abifunamu. Nkolera olukalala lwabwe. Nebyo tulina mu mayumba byonna ebimu biri permanent nga ffe tetulina permanent. Togaananga kulokolebwa olw'ensi, olwa position, olwa material gain. Era nze njagala kugamba ku lw'eggulu waakiri ofiirwa byonna. Pawulo agamba nafiirwa byo ebirala tebirina makulu nti baabiryalya dda. Kale muli bali kujja katusabe ffenna tugenda kwesabira katotufu omulungi oyogedde gye tuli ffenna. Oyogedde gye tuli tetuyinza kwebuzaabuza. Waliwo olwe tufuna obubaka ne tulowooza nti bwagundi atazze gundi bambi gundi bamukuttemu naye tweyanzizza kubanga nange bibadde bunkwatako nze mwennyini ayogera bubaka waffe ffenna. Toganya muntu ali mu kkanisa eno agiweeredde ebitone bye 10 n'ebirabo azimbye ku kizimbe kino abuulidde enjiri asomesezza nakwembera n'ekitongole azikirire nedda. Tuwalule n'omugo gw'ekisa ffenna tutuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abantu bano abaze wano mu maaso beewaddeyo n'okubatizibwa Mukama. Jangu babatize mu nnyanja ya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Abantu bano bayunge ku lukalala lwabo abagenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abatalina mirimu bagifune, abagirina ginywere, abasoma basomere ddala, n'abatannasoma nga baagala kusoma Mukama basasulire, n'abatalina maka nga bageetaaga bagafune bagende maaso. Ffe n'abayimirire ng'ekkanisa eno tuzze bujja. Ekyo kyonna kyolaba mu mukyalo eyo mu mwami oyo nga tubadde twogera ebintu bino naye ng'obimulabamu nga byetaaga kulongoosa Mukama akka n'amaanyi go buli muntu omulongoose. Ffe tetufaayo ngeri gy'otulongoosaamu ne bw'otulongoosa nga bw'otulumya naye nga tunaawona. Tulongose tuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ebigambo bino bye tuwuliriramu tugaffe ag'okungulu kabibeere nga bigenda mu matu ag'omunda waakiri bwe tunaddayo eka wabeerewo kye tusuula tuleme busangibwa nga tetusaanira. Nsabira abantu bano basiimibwe mu church, basiimibwe mu maka gaabwe naye ekisinga ennyo basiimibwe mu maaso ga Katonda waabwe. Kuba Kristo Mukama waffe. Mukama b'omukisa.